Okay, abali ku Sakata Vibes bampita Dj.Senior'B the Remix Wizard. Manyiga Mugongo yali ku kamera. Nebaza buli asinzira yona gyali no banga watching episodes za Sakata Vibes. Webale nnyo, webale okusubscribinga, webale okusharinga links. Buli omu yajja asinzira yonna abali South Africa, abali UAE yonna, abali Abu Dhabi, Qatar, Oman, abali Kuwait, abali Dubai, abali Brazil, German, tulmani kutumiddeko nnyo, abali Sweden, abali Denmark, abali mu America, mbagala nnyo. Banaye kapalaga nkutumirako nnyo. One more time South Africa nja kutumirako Bati Badiru, je baleko jotosaako emikono, nja kutumirako buli mu na Uganda yenna alaba Sakata Vibes tukola kyakabi nnyo. Mubufumbo tugenda kwogera ku nsonga ezikwata ku maka. Amaka galimu ebizibu, amaka galimu ebirungi, amaka galimu ebibi, amaka galimu ebyangu, amaka galimu ebikaluba. Gwagago ogakwata otya? Wano tuli omukyala gwe tuli naye gwe tugenda okwogeramu ko naye tuwayewayemu agenda kubanga atushalingirako experience ye nga ye ebintu bwe bitambula. Of course abeera ku social media, probably Facebook, nga obulamu atulaga buli fine. Tugenda kumanya ebyaddala buli fine oba nedda. Okay, oli wakabi nnyo webale kusubscribinga, webale kubanga watchinga. Nze Dj.Senior'B nsanso okulaba. Kale sebo. Nze ku Facebook nkumanyinga FAUZIA. Bamanyinga FAUZIA AHMED kuba abantu abasinga je bantegeera. Je bakutegeerako. Yes. Ahmed yani. Ye bawange. Ye mwami wange. Yenfumbira. Ye mwami yefiiriza bwe yonna. Nakukuba empeta. Alhamdulillah. Mukuliko olunaku olwo. Alhamdulillah, mashallah. Bwe wali walinga muli ku mutambula kabaku bataddemu akayimba ka tan 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 tan. Biki ebyakuli mu birowoozo at that time? Actually nze empeta yange yajanga surprise. Are you serious? Yes. Nali mu relationship for 9 years. 9 years. 9 good years nga nabyerabira. You serious? Yes, nali nabyerabira. Nali nerabira nti lujja kucha ba engaging bujja kucha nga ndi legally married. Yes. Naye era ne bwe yabyogerako nga mugamba gwe kitwale nti watwala kyabwerere. Okitegeera kati nga muli nali nabivaako nali ndanenkoowa ne promises nenzikoowa nga ngamba okay maybe mukama bwati bwe yakireta kuba we plan ne mukama na plan. Yes. Okitegeera so nali nabivaako nga sibyendiko era nangamba set a date. All right. Bwe yangamba to set a date nesoka nensettinga ku 25 August. Nenjongerayo nengamba no mbitidde. Omukola ayinza obutashowing up ate nenswala nengamba mbitidde. Then after nangamba church kuliko date wajijeyo nemugamba omanyi I'm scared. Ndi nervous. Je gwe obucha ne wechanga. Omanyi mu relationship muno muba mu okuyomba, muba mu ups and downs. Yes. Muba mu kwegamba ebisongovu oba kitegeera ayinza nokugamba nga muyombe ayinza nokugamba nze siye naliko nali nsaaga. Yeah, so no swala nga buli kimu kisetinze abantu obagambye otuziza mikwano gy'ogigambye ne batandika okumokinga. So natya mukusooka naye ennaku ezagenda nga zisembera nga ate mubuuza bawange mwami musirise nnyo nga mubuuza naye oli okakasa ogenda kujja nga ngamba yes ngenda kujja nemugamba naye ogenda kujja ne baani. Ali is very humble nti mu bantu bonna kangambe mu nsi nze nsinga omutegeera. Ate ne baganda be bwe baba balina kye baagala they first ask me. Kuba bamanyi ye muntu gwogenda ogamba ekintu akugambe okay takugambye whether it will happen or it will not happen. All right. So bwe namugamba naye ogenda kujja ne baani. Your friends, this bibano ba friends nga wona gamba nti you have a tight body. Ogenda mugamba manyi ngenda wa mukazi wange tugenda kuchala tugenda kolanika. So natya nga sina mukwano bwe gasobola kubuuza ko bakitegeera nga it's only me and him. Ne basista banga bali bakimanyi nti ndi mukutya. Nawe nakubura tuuka sawa zere yalagana okujja size yatuuka. Teyakuba simu.
nengamba cousin sister nga nemugamba bakubire kola bewe batuse naye nga nali nti ngali otidde yes nali ntidde kati yakuba nagamba tuli wano tumaliriza okusaala naye tutuuse kati ekikubo kyalinga close to home nengamba okay bwe nali mu kisenge nga bamaze bino bye twekolako abakazi muwala wange nangamba daddy nga batuuse kati mu kusanyuka ennyo nenkaaba nenkaaba naye agamazika bagaita tears of joy. Yes, tears of joy. So it was very I was very happy namutunulira nga sikikiriza ne jetuvudde ne ups and downs everything naye alhamdulillah everything went on well. Okay. Marriage is beautiful. I understand. Yeah. Marriage is beautiful. Okay. Love is beautiful. Okay. And everything is okay. Mwatandikira ku Mbaga oba mwasooka kukyala kwanjula? No. Tetwabitandika. Twalinga young couple abagudde mu love. Are you serious? Yes. Are you serious? Twalinga young couple. Do you stay together? Yeah, we do. Anti waliwo badonyumya nti ngagamba agenda kujja wasooka agenda waka? Yes, nagenda ewaka waffe kuba namala nenvaamu nengenda ewaka waffe Jinja bwe nagenda ewaka nga mami wange naye maze omugamba everything is set bwe nagenda ewaka nga sigala checkingako how are you, how are the kids bwebityo so nengamba mami wange nemugamba naye ndi nervous nekyo nekihappeninga mukama tagera kibi okitegeera mukama tagera kibi omuntu ne bwagamba nti na break is up ne bba wange twatryinze okubisolovinga ne bigaana mukama tagera kibi aba alina kyakutegekera noli aba alina kyamutegekera emirimu gigenda gitya mirungi olinnya ennyonyi nawandeni alhamdulillah because I have a family eri no here so singa mbadde sina family sandibadde nga ndi Uganda so sina kuba selfish ngambe nti I have a job wakitegeera I have a job so guli kumpa sente mba nsuliridde family wakitegeera so I have to be here and there went you experience yenyonyi eyo because kyetutera okukola wano ku Sakata Vibes olikyaza omuntu ng'alinnya ku nnyonyi oba ng'alinnya ennyonyi tuba twagala kumanya that first day on the plane natya what I have phobia for heights atanga nakulira ku kalina bingi nakulira ku kalina yes naye I have phobia for heights nabera nga ku top nga wentunula wansi nga yeah so natya naye nali excited nga ngenda okulinya ennyonyi first time ngamba I want to see the feeling naye and you got the feeling very nice. How is it? Very nice. Olaba ne wemba ngenda okulinya ennyonyi ebanga first time yange. Serious? Yes, ne wemba ngamba nti nazimanyira. Very feeling mpulira nga I can't wait. Bigenda bitya? Birungi. Ahmed ali atya? Bulungi. He's very fine. Okay. Yes. 9 years down the road. Nga tomanyi nga wabirabira nti bali kuwa engagement bali kufula legal bali kufula official kwesa gamba official wasooka nokiteeka ku pressure? I didn't. wamutegera otya kuba nti gwe waguma all that long? Kati ekintu kya relationship kino kiri in between you and your partner. Okay. Kitegeera nti however much abantu bakupushinga nti gamba bawo agenda akyale webale gamba bawo agenda akuwase yes. It is you and him oba kitegeera it is you agenda ku understanding okay me and my husband we had kids before oba kitegeera so singa na pushinga Nyoo Ahmed kuba nze namu meeting nga ali low ana something was like 200 my salary we oba kitegeera sente ntono nnyo so singa namu pushinga that time ne mugamba Ahmed gendo chale tuli kusasula rent abana mwe bali omwana ze mwala wanga ze bills zineza waka nali stay at home mother obushitegera so singa nampushinga sente zino yandigenze mu mabanja ate ne tubanga tusasula loans obushitegera naye nga mu relationship totegera munno nogamba nti maybe one time maybe one time one day tujja kilegalizinga kuba olaba ne relationship tezikyuka teri kikyuka nti love gyolimu
nange wange gye mbaamu Yes. oba kitegeera bye mukola bye tukola nti challenges ezikyuka nti oyinza okuba nga omwami wa kkuba oyinza okuba omwami wa dda buli mande paka sande adda 12 oyinza okuba nga omwami wo taleka mmere nga it's you to feed the home buli omu aba ne challenges nga ziri different so nze challenges zange zaali different naye nti nga zimaking okuba strong nti the only way kyosobola oku-enduringa marital storms is through love oba kitegeera is through love and trust muyinza okuba munyiiza essaawa eno n'agenda n'akola n'akukubira n'agamba can we meet ddala oba toyiraba gy'olaga oba tolaba gy'olaga oba olaba gy'olaga so bano abantu abakuteeka ku pressure gamba bbaawo it's you and him oyinza okubeera ng'ogamba kankipushinge muna ekinaagenda okipushinga gw'oli naye akomawo 12 from January to Sunday January to December akomawo 12 like seriously ng'omugamba n'omuganga era tuuzaako omwami wange leero omugamba naye waliyo ekintu kyolaba nga newamba mufunye ekizibu ewaka bawo stepping in to show nti ayina zino materials abantu ze baagala so sigamba nti tugenda kukola embaga y'abantu tugenda kwambala gown y'abantu at the end ffe tugenda kusanyuka ffe bookoledde embaga tugenda kusanyuka tetwagala kumanya oba oli okay mu marriage yo oba olina challenges oba bakuba tetwagala kumanya oba sente mwazeewoze for tuwadde invite we are coming okitegeera so marriage is far away kuva ku big weddings zetulaba from the beautiful gowns from the beautiful makeup ngo bagenda okukola oteke ku Facebook ogambe oh wow kubanga olumya ba haters so at the end of the day it's you and your partner you have to understand your partner obeerawo n'omutegeera abaana b'ennaku zino kangambe nti relationships ennaku zino omwana abeera mu relationship for 1 month n'agamba nze agende ewaffe 3 years agende ewaffe nze okitegeera yes ali kupushinga omuntu muleka akola ekintu ng'akyagala mwena mugenda kyenjoyinga then omugamba okipushinga amala agambe gwe wankaka oba okitegeera yes gwe wankaka nga emuyomba kigamba ne bakyali be nga bagamba nze omuwala yankaka yes so to enduringa relationship erimu abaana omakinga sure nga decision gyogenda okukola tegenda ku affecting abaana bo tegenda ku affecting mwana wo gw'olina oba kitegeera nga ogenda kubeera okay n'omwana wo ne partner wo ng'ali okay so kati ennaku zino byendaba ayina abaana tafuddeeyo happiness matters to her not to the kid so n'otamanya healthy marriage owa omwana foundation so nze kunze maybe to other people marriage is weddings kunze marriage is not weddings eddiini zikivumirira yes naye kati tukole tutya zikivumirira naye kati tukole tutya so marriage is far away from the beautiful weddings etulaba from the beautiful gowns tuli kufocusinga ku beautiful marriages nti ne munaaba muli 40 years mugenda ku looking into the memories ogambe wow that was very nice okitegeera wow I miss those old days so se kugamba I wanted to divorce you okitegeera so feeling eno ejja wali ofunye nga gwe oli fine ne partner wo oba omwami wo by that time naye n'ofunawo pressure kuva mu bazadde tekibangayo wundi olowooza abazadde abakola ekyo baba babalaki ndowooza abamu baba baagala mikolo waabwe I didn't kubanga nze olaba mama wange nze nakulira mu polygamous family so tatange yali mwami w'abakyala bangi so mama wange yali omukyalo mukulu naye bwe yalowooza yaŋŋamba juzi yaŋŋamba bwe yalowoozangako okunoba ng'alowoozaako abaana bo bali happy kuba nze dadi wange yafanga mami wange ali 45 43 42 singa ali mukyala mulala yandi remarries at that time oba okitegeera naye yaŋŋamba kati nagenda nentunulamu neŋŋamba buli kimu kijja ne stress yakyo ate odde mu byokwekeja byewalimu edda byewekwekeja byewalimu edda nti kati omusajja agenda kudda ewaka oba okitegeera kati I have to do this maybe ozadde n'omwana omulala oba okitegeera so teyantekanya oku pressure
she didn't era teyangamba nako one day nti munayo gyofumbirwe mujja mu legalizing ne bwe namugamba nti munaye tugenda kukyala tusibe nika yangamba masha Allah nakomaawo she wasn't even excited mbuba nze mwala wange sibi yaliko era ndoza ne mami wange akimanyi sibya berako mbu abera wagambe wow that's not her. Okay. So abazadde abamu ndowooza babeera ku pressure za mikwano gyabwe oba kitegeera baba ne groups nagamba nti munaye muwala wa gundi agenda kwanjula oba kitegeera yes buli muzadde yandikyagadde naye when is your daughter really happy? Okay. Is your son-in-law really happy? Okay. Oba mukiforsinze mukipushinze mulabe nga mwemufuna emikolo omulujja so tekyaliwo ekyo. I've seen incidents nga your pressure eretera n'abaana abawala bana bagala olabikira nga bwogambye okulaga beautiful decoration ku events zaabwe beautiful pictures, gown, rings, makeup, nails, what n'atuuka n'ekiseera ng'omukyala mwennyini yasponsoringa event eyo ekyo gwe oba okiraba otya obanga aguze omusajja seriously kati kankubulire olaba nze mu kukyala kwange tetwalina nnyo sijja gamba nti twalina nnyo naye singa bba wange that time ng'agenda okukyala yangamba omanyi leetayo 5 leetayo obukadde 2 oba akakadde kamu teri mukolo mutono so singa yangamba maybe nandiyongeddemu oba okitegeera contribution nandi contribute nze kubanga this is for us. Yes, I understand. This is for us naye bwongamba nti nze nzije nkwate sente zange savings zange kati Fauzia oludde ne Ahmed banga ddene n'ogamba ne Ahmed yo nalabika ekintu kino takiriimu naye ate mwagala sagala muta kati gwe n'omuwadde eti yakuwa happiness sisobola kuba kati kankubulire olaba nti n'omusajja alaba nga you've gone low okiraba you've gone low okumwegulira traditionally tetukkirizibwa yakituufu oba okiraba tetukkirizibwa traditionally n'endowooza fena tukimanyi nti tosobola kukwata gwe sente mukazi noziteeka mu mukolo gwo obanga yeeguze ebintu byotwala wammwe nga gwabiguze yes bw'oba oyagala omukole wammwe kwata sente ezo zitwalire mama omugambe mami njagala murenovating wano gula eno sofa gye bagenda okuleeta abantu bakuba enduulu gula eno sideboard so si tekiri mbu nno ogenda kugula musajja why would you do that abantu bangi balemeddwa obufumbo kiki kye twandiyise obufumbo era olowooza lwaki bulemye abasinga obungi kwemanya should I call it pride? Yes, pride abantu bemanyi omuntu agenda n'agamba okwemanya mu ssente kwemanya mu bulungi mu buli kimu nga weewulira personality yo neno nnyo kono gayi okitegeera ate nga mu marriage ebyo byonna tonyumya tebikola bw'oba ogoyinze wrong bawa nyina okugambako bw'oba ogoyinze wrong nga nze mukyalawo oba abantu ku famasi bakuyita Dr. Ahmed ewange tebijja kukola okitegeera ewange yo Ahmed you are my husband you are the father to my kids so kyendi kugambako kigenda kuyamba nze kigenda kuyamba gwe kiyambe n'abaana baffe so why would I mbomberawo nkutye kubanga oli musawo tebikola so abantu abamu bemanyi alaba nga bamu upgrade nze ku mulimu oba okitegeera bamuwadde emmotoka nina mukwano gwange yaŋŋamba mbuye nze sifumba yaŋŋamba sifumba nze faawo sifumba kati nga kwasonga ki yakoma abakozi bamufumbire waka nemugamba so bawe olunaku kirwabeera ewaka nagamba ne ku Sunday mbeera mu muliri nga neebase so kati kola budget ya 3,000 sigamba nti ze baleke ewaka I'm just giving an example. It's a good example. It's a good example. So nti 3,000 ezo zolina saving ebbiri ogenda okola treatment mu saloon n'envirizo wokubya ebifaananyi onyirire why would you raise standards eza iPhone nga baawo asobola amasimu agatagira agatakuba bifaananyi okitegeera
Yes, so that's raising standards. Nze ngamba mikwano gyange nze I can't go for hair 500 kuba enviiri zintama mangu. Enviiri zintama mangu. I can afford it but I can't go for it. You are an example ku social media nti olaga abantu openly, loudly, clearly nti oyagala omwami wo. Abasajja bakukwana. They do. Serious? They do. Abasajja tebatya? Olaba bakwana baba mu guest house. They do. Nalaba yali MP ki yawabira omulenzi yali amukwana. Bakasobola kubakasomako? Nzijukira nabirako bako blog page. Some MP mukyala omulenzi yali amuwaana ng'amukwana kale nga tabyagala. Obivaamu otya like obeesalako otya abantu batyo babaziza okukwana? Like katolaba abasajja men are funny. They like everything. You serious? Yes, you guys like everything. Okay. Okay. You're a man. He's a man. Yeah. You guys like everything. Okwagala. Nti kati ono bwana kukwana n'okkiriza. Naddako ogenda kukkiriza. Kuba tukwanibwa, abakazi bakwanibwa. Tiri mukazi era wekyagamba nti bankwana. Abakazi bakwanibwa. Mulimu class, tekado breaking it down. Because sibimanyi. Mulimu class za bawala abakwanibwa. Era buli muwala ne class ye bamukwana kusinzira ku class ye. Let's say nti gwe omukyala mufumbo ebintu byo birabwako nti olina omwami simanyi ngeri gye bakwana mu bafumbo. Nobawo nti buno bwala busere queen butula busereyinga nebo enkwana yabo ngimanyi kuba nange nali mbukwanyeko. Newo kuba. Nobawo bano ba mami's girl nga nayo approach ndala nobawo ne ba church girl approach ndala. Yes. How do they approach you? Baba kusubiza Mbaga mpya. Baba kusubiza byabugagga. Byonna abasajja balimba byonna babikusuubiza. Byonna babikusuubiza. Era bw'oba toli nnyo. Bw'oba omutima omunafu. Okkiriza. Ate abaaye bali Kampala wano. Omuyaya kona lafanga kyayogera kituufu. So bakwana naye gwe weemanyi gwe mwenyini weemanya. Mugamba like seriously onankwana onamanyi bba wange onankwana onabadde male friend wange kitegeera amanyi nti nina family oba kitegeera so kwemanya wemanya n'ogamba no kireka weeregeza n'ogamba I've seen it all. Yes. Kati I've seen it all now. Yes. I've seen it all. Buli omu aba ne flaws ze. Yes. Omwami wange aba ne flaws ze. Nange nina ezange. So it's not about perfection. Okay. Naye what you prioritize. Kitegeera. Nti love. Yes. Yes. So love buli wojagala edda buto every year, okay. Every month, okay. Edda buto n'olyanga gwe bakwanye eggulo. Webale nnyo. So gwe oyo gaye byankwana. Babyenkwana ewange waka. Ekiriwo nti Rema kigambibwa nti yayawukanye ne Kenzo. Abawandiisi b'oku mutimbagano bwe batulaga. Kiri confirmed by Rema naye somehow somewhere Kenzo yagezaako kiwandiikako ng'alaga it's okay akkiriza Rema agende. Abantu abali ku side ya Rema bagamba Rema yetanavayo kwogera. Abantu abali ku side ya Rema bagamba nti ekyawukanya Rema ne Kenzo Rema agumiikiriza ekimala yafunye omuntu agenda omuwa ebyalema Kenzo. Omukyala agumiikiriza ddi bbaawe n'ogamba nti kati nkooye okumiikiriza kyenkana ki bbaawe n'ogamba kati nkooye kyenjagala tekikyafunise kanoonya akirina. Kati Rema ne Kenzo Rema badde atulaga nti ebintu biri fine nnyo oba kitegeera naye ate Kenzo mumufulowinga nti naye abadde nnyo ku nnyonyi oba kitegeera
nti Rema alabika kyanoonyeza budde bwa musajja webale oba kitegeera anoonyeza budde bwa musajja omusajja abadde tabeerawo tukitwale nti omusajja abadde tabeerawo nti naffe olaba tubeera ku kyeyo nobeera ku kyeyo nomanya nti famire ogisuuliridde okitegeera nogamba munaye kansayininge sente teziggwawo kangende embeereko ewaka oba okitegeera so Kenzo yakyuzinga omulimu okusinga famire oba okitegeera siri mu kugamba nti Kenzo Rema kyekoze kirungi maybe yagezako okwogera naye nebigaana oba okitegeera ate nalala ka video ke nalaba nga Kenzo agamba nti yamugamba Rema yamusaba embaga n'amugamba nti kamaliriza okugula ettaka ly'ebijja. That is the point. Oba kitegeera so ayinza okuba nga simbaga ye mututte naye nti ayagadde ayiseewo bafaani be kuba abantu kati nga aba celebrities abantu baba bagamba nti mukyala mwezi yayagadde gundi oba kitegeera so kati ffe tuli kiraba nti Rema yagenze n'embaga naye there is something bigger than that. Kitegeera nti ye bambi mukyala oyo Rema abadde ekyembaga nga yakigumira naye agadde aleke Kenzo amugambe nti munnange ono gwenfunye agenda kunkuba embaga maybe anamuwa obudde though tali sure nti gyagenda agenda kufunayo emirembe agenda kuba happy oba kitegeera naye alabika abaddeko mu relationship n'agamba ono asingako Kenzo ono aka ku budde okusingako Kenzo so kangende n'ono so alabika agumiikiriza abadde akyagumiikiriza naye ng'obudde bugaanye omusajja buli we bukyayeyongera kuba munene gyeyongera okuba omunene ne bizinesi zigaziwa yeyongera okuflying in eno so nabanga ekintu kyamaama kirimu yekka awo njagala okubuuliza bw'otunuulira nti somehow somewhere abantu babadde nga bali involved mu relationship ya Kenzo ne Rema somehow somewhere sigezaako judging but there is one party that is trying to impress abantu which I don't know simanyi oba Kenzo agezaako okuimpressing abantu nti nsobola okubeerawo nga si wasiza oba temumbuulira bye muŋŋamba simanyi oba Rema agezaako kuimpressing abantu nti ate abantu bajja kunsekerera singa Kenzo tampasa kanfuna agenda okinkolera I don't know which party is trying to impress muconsideringa nnyo ebigambo by'abantu okutambuza relationship no nagamba in the beginning nti relationship it's you and your partner your relationship belongs to you not to the world not to other people okitegeera you have to choose kiringa abagamba mbu obufumbo buzibu gwa bwogedde buzibu so oyagala buzibuwaza okitegeera so bwogamba nti obufumbo bwangu ne mukama akuwa kyosabye so togamba nti obufumbo buzibu bannange oba naamalako abaliyo bamazeeko bati abantu bafumbye ffe tugamba 11 years abantu bafumbye omuntu nagamba mbadde nebba wange 20 years nagamba mbadde nebba wange 25 years oba okitegeera so Rema alaga nti yakoze best decision we wish her the best Kenzo alaga nti ali heartbroken according to Kenzo bw'omulaba byawandika olaga nti yali shocked okitegeera alabika yali talaba nko that side obeera nko n'omukazi mu nnyumba nakola ekintu nogamba newuunyiza oba okitegeera abakazi batemu okitegeera so kati alabika Kenzo yali shocked nagamba bulijjo omukyalo ono bwati bwambala oba okitegeera kuba yamwesiga nnyo bw'olaba nti Kenzo yesiga nnyo Rema n'ebyo papers bina confidential staff nabimuwa ate Kenzo Rema kyatakola okiraba nti ono mukyala yalabirawo omwami nti ndoza tagenda kuba serious after the baby coming in ndoza n'agamba n'ebintu byange mukweke aleme kumanya katandika okukola ebyange so agenza okuvaayo nga yakyetegekera dda aza ategeka so katalaga abafaani be nti amoke naye tasoose kulowoozaako is amal oba okitegeera tasoose kulowoozaako is amal teri musajja agenda kulima nti agenda kuwagalira omwana wo nga taata we taliiyo so zino memories amal zabadde ne dadi we najja things are going to change ebiera bijja kukyuka a lot is going to change
ne zino ups and downs ezijja ogenda okulaba nga psychologically ne Rema kimukubamuuko though tajja kujja mu public agambe nti this and this happened. Yes, naye kijja mukubamuuko kubanga okumanya omuntu omala okubeera naye mu nnyumba tosobola okumanya muntu you're dating afeeri ajja bw'atyo okitegeera so kigenda ku affecting omwana ne Rema maybe mugumu nti ekijja kijje kangedengezeko ewalala naye ate maybe God is preparing something for Kenzo. Alright. Yeah. Mukama ayinza okuba alina kyamutegekedde. Twogere ku bwenzi bw'abasajja wakonyeekaawo. Oguma ddi singa bakugamba oba singa okizuula nti mu ngeri emu oba endala omwami wo alina abantu bagoinga out oba in nabo nga siggwe. For example tukozese Rema ne Kenzo. Badde bakuzinga Kenzo okuba nti alina abakazi abalala omwo nga boogera ku Lydia Jasmine boogera ku bakazi abalala mawulire ogumira ku bakazi bameka n'ogamba abo kiryoke abagala naye kati wano kisusse kankite olw'obwenzi mugumira ku bakazi bameka omusajja omwenzi tabula oba okitegeera omusajja omwenzi tabula ate omusajja omwenzi takyuka okujjako nga akuze bukuzi n'agamba omanyi kankite okitegeera n'agamba kankite so omusajja omwenzi tabula oyinza oguma n'oguma this year n'olaba nga abababura bazze basuzani bazze balidiya ng'eyo line up ogiraba yonna ebaddewo neetakujjaawo okitegeera line up ey'okubiri nejja that is 219 ey'okubiri 218 line up endala nejja oba okitegeera naye mwenyini atuuka n'akula nalaba nga si byoliko oba okitegeera kati nga naye bagamba nti bba wali n'omuwala wabimanyiira wali abakyala bwe batyo nga baba babimanyiira nga kikyali kipya nga si kipya nga ne bwomugamba bba wali n'omuwala gamba naye abeereyo kasita nange ngenda out oba abasajja ate bayonoonya abakazi babonoonye kuba agamba kasita nange ngenda out oba okitaba so nti buno obwenzi omusajja omwenzi takyuka omusajja omwenzi akula bukuzi n'obwenzi bwe akula n'obwenzi bwe bw'akula mukama bw'aba akuyamba agamba maani kankite naye waba takuyambye bebo bw'osanga nga pressure yamukubidde mu loogi sukaali yalinnya mu loogi so obwenzi tebulina treatment tewali treatment tebagenda kuwulira muntu akeere ku makya agambe munnange bambuuliridde nkitadde naye Kenzo alabika bambi engeri ndowooza mikwano gye simanyi oba abadde abaagala kuba tannavaayo kukikonfaminga nti munnaye mbadde mbaagala kuba naffe byonna tubiyitamu oli agambwa ba wayagala wali omuwala naye ogenda okulaba business partner we oba okitegeera ba wayagala bo abantu kye baagala nnyo okulaba omuntu ng'ali unhappy the moment you show them that you're happy yaloga omusajja Fauzia eddiini yamwe ekkiriza abaami abalina obusobozi okwongera ku bakazi bw'aba ayagadde yes oli fine nakyo I can't lie Siri maybe abala bali Siri whatever Ahmed ajja n'agamba mukwano tukoze kasente tusevinzeewo tekalina bizibu kaakaawo mbadde mpulyanga njagala kuweewolako ku mirimu gino engeri gyo tabeerabeerawo nnyo saagala mirimu gyo giyimirire naye ate ne wano njagala ebyano bitambule wenfunayo patanewo kati nkubuulire n'abakazi bennyini abagamba mbu nze ndi okay ne bba wange balumwa lwakutogera so why would I pretend nti everything is okay because you've gone to sleep with another woman nga I'm sleeping with only you yes so I can't lie ngamba mbu I'm okay with it no my dear I'm never okay with it tulumwa nga gwe bwona alumwa gwosobola okukiza mukazi wokwagala abasajja yes yes so kiruma ebbuba gye liri diruma wali atalina wali atalina fenna tuba nalyo so nedda
sikikiriza era mugamba nti munnaye bw'oba otuuse okunzizaako officially totawana nakukuta oŋŋamba it hurts naye oŋŋamba nembeerawo nga ndi ready. waliwo amawulire agaliwo genjagala twogereko naye njagala tusooke tuddeyo emabega ddala ng'omitinga Ahmed wabeerako mu mbeera nga tonatandika beera naye nga omulaba n'abulamu n'akulaba n'abulamu eyo mbeera mwagibeeramuko nga mwetandika wakifunako nti yalina abakazi bayira 10? Of course our girlfriends babaawo. Wamukola otyo bamulejjako omuntu aba akwagadde bwagazi. Nze nameetinga bba wange nga nsoma naye after school naye yali yandaba before yali yandaba kuba yali asoma nnyo mami wange computer. Mama wange akola nnyo ebintu bya computer. So mami wange mbu yamugambanga owasaddi naye ng'amugamba ninda kufa ne Zahara. Me and my little sister. Kati nga mama nga manyi lwali. So Ahmed yaddamu okundaba after my senior 4 nga ngenze kufa masogula eddagala. Ye nga ye yali omuntu omukulu za Empisa bino yasooka okundabira. Ekifaananyi yakisika nambuuza gwe faawo. Namugamba yes. Namubuuza how do you know me? Nangamba I know your mother. Nangamba toyina simu ngamba sina simu. Kati omanyi that senior 4 bomaze okukulakulamu abavubuka abo baba bamatandisa okukulaba. Yeah, so nengana senior 5, senior 6 Elobani. So we kept in touch. So after senior 6 netukiggala. Netukiggalira ddala. Waliwo omukyala wabeera nga atya okudecidinga omusajja gw'ayagala. Simanyi kiki babeeramu mu ndowooza ng'otya. Eggulire liro limbadde ngezaako okulireetinga ku mbeera eyo. Omuyimbi Grace omumanyi? I think nambirabyeko ku blog ng'ayina guy. Kitonsa. Bamuyitaani. Kojja Kitonsa. Omuwala yavaayo n'akolera Kitonsa surprise birthday party. Era mu interview gye yayogera ng'agamba oyo mwami wange omu yekka bw'ati. Yes. Era nakimukoledde nga kiva ku mutima. With true, real and perfect love. Yeah. So kupata okwo kwennyini they kissed. Yeah. I didn't watch though. Okay. Then a day after Kitonsa himself was interviewed. Nagamba Ned. Oyo mukyala tetusobola kweyagala. Nayegaana. Naye mena funny. So bulaba situation wezityo omukyala alina kwetegeka ddi okusalawo nti ono ye mutuufu n'otandika omulaga abasigadde. Kati kankubuulire olaba abakyala okujjako omusanze muyaye yarwana dde entalo. Yes. Naye abakazi twagala. Okay. Omukyala bw'aba akwagadde. Yes. Tafaayo bagobadde mu bya kiyaye. Oba okitegeera. So Grace was expressing herself. Yeah. How she feels bambi. Oba okitegeera. Tasobola kuba ka video nze nalabye kabadde short oba good. Yeah, kali short. Yeah, nakalabye ku status ya muntu. Ti nkwagala you are my man. Kali full kadakika 12 awe wate. Nze nalabye bakojja you are my man something like that. So nti akyogedde. Nti nkwagala. Kati ate bambi guy ayinza okuba baddeyo n'obulala ebbali owakitegeera nga manye mwennayo naamwagala bwokko bwagazi owakitegeera kati ate omukyala n'alaga nti no ye ali okay she's ready even n'omugamba nti we move in this time ye ali ready I expresses herself naye sebo guy n'agamba nzitedda nedda ye nakulaga nti yakwegaanye owakitegeera so abakazi twagala kati yo abagayi bano abamubayaaye owakitegeera ye amanyi asobola okwagala oli nayagalako ayinza okwagala ono nayagala Sandra nayagala Linda. So bambi ye ng'omukyala akikkiriza mu mutima ayogedde kyawulira. So kati ate gwe omwami n'ojja n'omugamba nti nedda
oyo workmate wange kituufu yeah so abakazi twagala so alabika yabadde alina bekyakonye nti Grace Kan agambe omwami wange ate omwami nga alinayo abalala bataano oba abalala batayagala era Grace Kan mu kwogera yali agezaako nga either naye akimanyi oba nga agezaako okuteekawo embeera nti abo bwe banakitegeera bali bakimanye nti ye yekka era nga yabadde nga alinga akoona nti bakimanye owe baba bajje nga bakimanye gyendi so alabika talina wawaka kuba singa abadde ne wawaka singa twabiwulidde dda ng'omukyala atabuse yes alabika talina wawaka alabika alina ba girlfriend ne Grace Kan yagadde bano ba girlfriend bamanye nti gyali omanyi wali abakazi abalina lero nagamba bw'aba alina mukyala we nange njagala mmanye nti gyali bw'aba alina main girlfriend nange njagala mmanye nti gyali tubadde ffenna so akoowa agende oli mu politics not really wandiyagadde no okay nga omuntu muna-Uganda otunuulira relationships ezigenda mu maaso eziwasangawo ezizenga olaba mpayo couples 2 oba 3 zotunuulira n'ogamba wow maybe Fauzia and Ahmed could be like that oba that couple is impressive couples Bobi and Babi okay Irene Namatovu ne omwami we retire ne retire okay Mr. Namakula ne Nakai I think I like where Nakai behaves semuntu wa mawulire sibe bana abantu bosanga mboba agenze kola interview anyhowly sibe bano bosanga mu club every time era kyeshinjagaza Babi ndowooza omulaba Babi bw'aba tali mu kola akulaga nti abeera waka n'abaana si ye muntu gogenda olaba nti bamukubye ebifaananyi she's in a bar bamukubye ebifaananyi she's with the girls out so akulaga nti obulamu bwe buli ku family and work yes so she's a good example all right thank you so much olinayo obubaka I think I do wadde yakwogera ki naye bwe tuddako ku Rema kati bwe tugamba nti Rema yakooye Kenzo lwa mulimu Rema yagenda okudatinga Kenzo she didn't expect all this good question I don't know who should answer that yes bw'obanga bawali mu politics oli mu politics ogenda ku expecting meetings now and then oba okitegeera so mu relationship gyogenzeeyo bw'omanya nti bawange muyimbi fenna tuli babidongo so you expect your husband to be here there oba okitegeera so okujjako nga amalungi oba amabi oba osuubira amawulire nti kati ndowooza Babi sawa ne bakawala nkali ne Bobi yabimanyiira yabuyombesa n'akoowa oba okitegeera n'alunda omusajja n'akoowa kati time eyo yavaawo so nti yandi gumiikiriza emyaka ena mitono tugirabanga emingi naye emyaka ena mitono muluva goli wa 9 nalinda ku 9 era nagibalanga ngamba naye mwana ngamaze ku surprise kandi mga 2 3 4 okay buli kimu kirina sawa yakyo omanyi I saw your post like some 5 days ago when did I contact you that day when you posted 9th ngogamba it's 11 years now in 2 relationship years of legally married nangamba omukazi abadde nebba emyaka 11 emyaka 9 nga tekuli mpeta tekuliko kukyala nga munayi mikwano gyange bakyaza neŋŋenda nobawerekera ana nga mayina okukuba olwalina ngamba ebyo byewasigaza kugenda ku mikolo gy'abantu nga ngamba ebyo byewasigaza naye bakugamba obugoliwe ngambagamba omugole tannalabika ngambugamba omugole tannalabika omugole bw'anaalabika ngamba ayita ku gwange so nga mayina okukuba olwali nga ŋŋenda munaye nga bano olaba ebanyumye webakubira emizira nonoozina nogamba wow you share the best so buli omukyala akyagala naye how and when so olina okumanya ddi kizze mu budde obutuufu oba okikase kizze oba okipushinze so Rema waba afudde nnyo okukwanjula
agende teka kimusanyusa yes agende kuba Kenzo ale kati yali akyesotinga gwenzoloza bba wayina ssente naye nga alina byasootinga oba okitegeera oyinza okulaba nga ssente zijja naye nga alina byasootinga of course nga zina n'ebizibu yes nga zina n'ebizibu ebirala so bambi ntunuulira komenti z'abaana ku social media okwo omwana n'akomentinga n'agamba nti sika nnyumba naye nga siri mu bufumbo nogamba banna abaana baagala wakiri omukuba embaga nga musola ku street bye baagala naye ate bayinza okukuba embaga n'ogenda mu maka ago naye nga toli happy oba kitegeera ate nga waliyo omuntu nga ye tebamukuba mbaga ali mu relationship basula wansi kafaliso naye nga ali happy nga ne obatunulira obegomba ogamba wow bali happy together naye embaga ereese obuzibu nze nkubulira nze njogera n'abawala embaga ereese obuzibu nagamba at least akyale omwezi mulamba munene nnyo omwezi mulamba munene nogamba babadde mu relationship omwezi mulamba ayagala akyale agenda akyale waffe kati n'abasajja bamanyi n'abasajja nabo balabanga tebiba serious yagalidde omwezi gumu ate oyagala nkyale agende ewaffe bambuuza bambi ate ne ba parents abamu bateekako pressure oba okitegeera naddala kati kangambala baffe eddiini yaffe ey'obusiraamu kasi totandika bw'omala okusoma noba ng'oli waka baba neyo pressure omwana agenda afumbirwe tumufunireyo haji okitegeera tumufunireyo haji wadde abeere namba 3 namba 2 banange omwana mmuleke bw'anaatuva atuusiza ekiseera you can still get married and be happy at the age of 30 you can still be happy at any age you are not God okay yeah so Rema alinze nnyo emyaka ena mingi olina ebibuga mu Uganda nga si Kampala byotambuddemu nze nomunaye sitambula okay sitambula naye nakulira Jinja omanyi Alpha Times yes I know him very well he is my mentor wow I like him so much wow I know him where else I've been in Jinja. I think I've been in Kampala. I've been in Kasese. I've been in Fort Portal. All right. I've been in Masaka naye nagendayo Mikolo era sigenda mboba ngenze kuchakala. Yeah, I think. Bobo liyita ku nguudo ezigenda mu bibuga ebyo oba mu bitundu ebyo. Uganda ekulakulanye Uganda eri stuck. Onzisa politics indirected. Ndekanze mbaako. mwebale ddala okulaba Sakata Vibes twagala otuweeyo obubaka eri abali mu relationship nga zitagala abazigumiza batya otuweeyo obubaka eri abaagala okujja mu relationship naye nga ekibaleeta kufuna mbaga aba mikolo kyanyiza okugamba bulala ba Sakata nti relationship it's you and your partner relationship teziriko parents it's you have to understand your partner this is you and your partner at the end embaga zigenda kuba tumaze okukola tumaze okulya naye nga you're not happy ekyo tuleeta tujja kulya so you understand your partner whether ali financially stable or atali financially stable whether he is sorting himself out omuwa obudde bw'oba owulira nga bw'oyagala muwa obudde still mujja kumalako ndowooza byebyo patience love and trust the only way you can endure marital storms is through love and trust tumirayo mikwano gyo abakyala botagisobola kuva kujja ku bwongo nina mikwano gyange tumira oli omukyala wa salooni eri makeup salon, makeup studio. Oyo mukwano gwange naye she's not my close friend though she's my friend. She's my hey friend. Kantumira ku family yange. Yes. Ntumira mama wange Jinja, omukyala Nzala, Fatuma Nangobi. Alright. Nentumira ku sister bange Habiba Haram. Abakuma abaana bange nga siriwo. Alright.
nentumira ku muwala wange omulungi ojja omulete ku interview anti yani omwana she's called Mboga Maria Manisha ali very sharp. Serious? Yes, very sharp. Ayagala nnyo ebintu bya TV, ayagala nnyo ebintu bya YouTube, ayagala nnyo. Yeah, anyway, nentumira ku mwami wange omulungi Ahmed Mboga. All right. Omubwati nentumira ku sister wange Mukwano jange Smaya Stella Bona. All right. I love you. All right. Thank you so much. Mukulu Ahmed nafe tukutumiddeko nnyo. Obale kuuma mukyala mulungi bwati. Yabale kumira ddala lyange. Okitegedde kintu ekyo tekisinga obukulu. Eri mwenna abalaba Sakata Vibes nga oli mu relationship, making sure ofuna omuntu gwogenda ogumira eddala lye, making sure ofuna omuntu gwogenda ogumira obusirusiru bwe. Mwebale kulaba, webale nnyo. Mwebale kulaba, mwebale kusubscribinga Alpha Times big up on yourself brother. Oli wakabinnyo nja tumira mwenna abalaba ina gyesinzira okuba. Alpha Times nkutumiddeko nange. Okay. Nentumirako ku Natasha, good life queen. Okay. Yeah. Okay. Sakata Vibes. Fwe tubatadde.